ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Zavugidewa. Ani gwe bakutenani. Ani akumenya ukani. Yonna mu Wolokoso. 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 Mu weekend taxi. Chenda musanva kasisa salufuma mafo radio Simba empologoma enunja yedeme nkubuzako yona josinzira ku empozi ngate otumbude nenkwandiza mpoza ate musho empomu weti Wolokoso mu weekend taxi atenga zile dakika 10 ezakaita kusawa esatu ezokumacha tuba tuyingirawo esawa eno yenyini ate empozi tuberenga tukuwa byonna lwe tukunganyiza ate empozi luberenga lukuwomera luberenga lukunyumira bulungi nnyo nawo berenga naye kenyini ogamba ya nze sula senyonga Mr Mosquito Haji titibya omubwati atenga mpozi ensonga eriemu yokka batubanga tuyingiddewo mbanjagala abakyala at least kagamba nemberanga munju bisamu nange kenyini nempuli obulamu nga budda mu ngundi mu mudu kagamba ngana byadala ngamba nti Wolokoso Chali wafe njagala bachalinga mumbuza mu style lutuwe chali wafe muyaye wange muyaye lutuwe muyaye wafe cheche chiri abakyala bali sexe mumuliwa nawe Haji titi bya lutuwe njagala kuba ina kubulora Haji titi bya lutuwe bahajati mwaddawa. Assalamu alaikum Haji wafe omubwati. Wa alaikum salam bahajati bange. Haji titi bya nawe wanji tukole tutya tutandikire woba Haji nawe tutandike kuchinyusi. Are you sure you want me to start on the chinyusi you people? Okay, negamba nti kakati esawa eno yenyini njagala bifo nga sinatandika ku kinyusi waliwo omukulu wangu weko bannange nsonga Tusanyisa kulaba anko kakalamu basanze munyiridde eradde bammami lutuwe bebe mukulike mu Valentine mukulike kubuuzako era jose kwatengo tumbudde mpologomero nje yedembe baganda bafatu yakuchera mu 2 akasirisemu nabatu yakuchera mu 7 akasirise 3 afemwe radio sime pologomero nje yedembe afunira ku www.radiosimba.tv nkwaniriza ko nyina temu Wolokoso amachago nako era jose kwatengo tumbudde boda stage 00 supermarket mu Butale ona wesizo kwatengo tumbudde mpologomero nje yedembe kubuuzako no kwaniriza ko side eno nze kakalamu de answer wo mulembe guno. Okay, netugamba nti mpozi omwaka oguwedde 2019 omwezi ogwa 11 twakuwako mpozi ku lutalo olwabalukawo wakati w'omuyimbi Gravity Omutuju mpozi nga wamu ne Muzeyi Dubai nga mpozi ono yali amutegese ebivulo ebyenjawulo mu Mbale era nga Gravity Omutuju mpozi yali alina okuyimba mu kibuga Mbale wabula n'atasobola kuyimba olw'ensonga nti obudde bwe yali agala okuyimbiramu ate bali bwe baasi bategeraganyeko kigambibwa mbu Gravity Omutuju yatuuka ekiro sawa nga 2 ku show eyaleterekeddwa mu Mbale n'agamba abategesi nti abaye nze njagala kuyimba kudda Kampala abategesi ne bamugamba nti nedda okusinzira ku ssaawa ze twategeragana bw'oyimba kati abantu tebagenda kweyongera kujja era bw'omala okuyimba nodde Kampala tebagenda kusasulirwa nsonga bazze kulaba gwe bw'atyo mpozi omukulu Gravity Omutuju yesuule mu jjulume ne batandika okusika omugwa ne Muzeyi Matovu muyite Dubai okwakana nga amulinnye emisambagere n'amukuba ekintu ekyamuyisa obubi mu bulamu bwe bw'atyo Muzeyi Dubai yaddamu okubeera mpozi ng'ate akwegamba ng'akosebwa bubi era bw'atyo n'agenda n'awawaabira Gravity Omutuju ku poliisi era ebbanga eryo lyonna babadde bajje balebukana na misango nga kooti emuzunze eno komawo luli komawo bweruti era mpozi ne ku lwokubiri olwa wiiki eno yennyini era omusango gwazeeyo mu kooti guwulirwe wabula era stiru tewali kyagenze mu maaso nga Muzeyi Dubai bw'annyonnyola
omusango gwa Gravity gukyagenda mu maaso ng'era bwe tubagize tubanyonyola okuva mabagabazi bagoberera pulogulaamu y'omukulu oyo Gravity omutujju alowooza nti buli muntu ali mu nsawo y'ekitali kituufu yamala okunkuba nanyononera ssente zange ekiro zonna n'abyona n'abekisorganizinga kati ajja ambulira ebyekyana kita ayagala ankoleremu endala ekitasoboka nga ye bw'alowooza kuba ye muyimbi tamanyi bategekera ssente mmeka sho talina kyamanyi alinga ng'omwana gw'owandikira ebyokkola ebigeze mu kibiina n'atuula n'awandika. Aya Muzeeyi Dubai yakakola omuyimbi ono Gravity omutujju okumulowozesa eriensi nti Muzeeyi Dubai ono ne ku myaka gyaliko mbukati ezambulemu okufuna mu buvubuka bwe sababu omunywanyi ono ali wakuzifunira mu Gravity omutujju kale no Muzeeyi Dubai awagamye atakijja kusoboka alina okumulemerako mpaka ng'azzeemu okufuna ekitiibwa kye. Agenda maaso n'okunewanirako mu bantu tisijja kumalako naye kubanga alina ssente ate ali waggulu ate nze najja mutone mu nzije mufunireko kwegamba okinyogeza ebira byonna ategeere nti ebintu byagera mbifolowinga nentegeerayo weekoma ne weetandikira naye nze bagamba totta kibe nga tolina kikenenya ndusu obukodyo bwonna mbulabye obwo bwe yaŋŋamba era bwe yamala obbongamba nabusuubira nti nja busanga mu musango guno oba komawo nga 3 komawo nga 2 komawo nga 8 nti nze nemererwe naye sigenda kikola sigenda kuva ku mwana mulenzi oyo okujjako mpozi nga nfudde bufi oba nga nkoledde kyenjagala. Okusinzira ku Muzeeyi Matovu Dubai agamba nti ekisinga omunyiza be baloya ba Gravity okubeera nga balinga abagala okukyanganyisa omusango gwe buli bwe batuuka bwe bati ne bajja mu kooti ne badde emmanju eyo ne batandika okwogera oluzungu swiki ate kati ye ng'oluzungu talutegeera bulungi ng'agamba balinga abamubuzaabuza basobole okubeera ng'omusango bagutuulira. Nja mutambulirako ye nga bayaga nti nze ndi munnakyalo mulage ekyalo kyange yowe ttawuni byebyo byange ng'ennaku z'omwezi nga 26 lwe bagambye ate tukome olwatuuka awo looya we yatuukira mu ofisi z'abalamuzi bazze eno bazze eri boogedde oluzungu bakozi bino naye nze saasoma oluzungu sirumanyi asinza kumanyi bye boogera ogenda okujja musango gwe gwasookawo mu bwangu nga bagamba ate nawo nesogotoka kuwulirwawo ate simanyi gwina kuwulirwa mu kifo guno kyokka kwakalulwamu omulundi 2 ogwakusatu emabega bampanga semani simanyi resita waranti ate ne bamala baga ate bazipadde mu bukyamu kakati baagaye nti ku fayiro kuliko ebitaliiko simanyi fayiro sinjo kyemu fotokopi ng'ate mulamuzi buli naku bagiwozesa ogwakusatu kakati katuline nga 26 nemeddeko era nja kwongeramu amagezi bwanajja nga teyeenywezeza ayinza obutava mbaale okujja nga nkoledde byenjagala. Wolokoso mu weekend taxi.